Omulabi waffe omulungi nga bwe nakugamba last week nti ngenda kukomyawo Anita Shana abenga atunnyonnyola ku biki ye byalaba ebigenda maaso kati mu ggwanga naddala ebifiira ddala ku baana abavuddeyo abatandise okuyimba bo nga abaana baludde mu kintu kino kubanga bo batandikira ddala nga bato ate babaddewo nga abazadde baabwe abamu be babakwatako naye kati tulina abaana be tulabyeko nga ba Fresh Kid bo bajja n'abamanager sina bazadde bigambibwa nti tebasoma kati ye ng'omwana agenda kubanga atuwa endowooza ye kwebyo bye tulaba ebigenda maaso mu ggwanga. Anita, tusanze okulaba. Nange okubasanga. Bagamba nti gwe Anita Shana. Of course, ate mbadde neekyusiza nkyali oli. Osomera wa? Nsomera ku Sunrise Primary School Matugga, essomero eriyina empisa mu Matugga yonna. Mu Matugga kisangibwa wa? Matugga. Gayaza Road. Ndowooza. Mpazi bakutwalira mu mmotoka. Oyina emmotoka. Tulaba abayimbi balina emmotoka, batambulira mu mmotoka. Kiri kiti eyo sayidi yamu. N'ekyaffe kiri kirungi nze neevugira mu Primo. Badde njagala. Anita, nzojja kunzita. Weevugira mu Primo gy'oyagala? Gye neeyagalira. Gye weeyagalira. Abayimbi balebolinga emmotoka zaabwe zibaako kwega ebifaananyi byabwe ne batuuka mu kitundu ne kikankana bo kiri kitya? Nze mba ddala zino konsati z'abaana bato. Wenneetimba zino ez'abakulu ngenda zeetimbye. Ogenda weekwesa era ng'omuyimbi. Otera oyimbira ku bantu abakulu? Sitera bayimbira. Oyimbira abaana bato? Wow! Kakati kambuze obulamu bwa music nga bw'ozza otambula. Otera kuyimba ddi na ddi? Bwe bibeera biseera bya kusoma kati nga mu week ng'oggyeko weekend. Nsoma bulungi n'emitegera nti nno nsoma oba oluddako waliyo ebibuuzo. Then ku weekend ne bagamba nti Anita ogenda performinga. Mbeera serious ku ekyo. Nze sitera kugwagwako ku bintu ebyo. Kati ne bagamba leero Anita ogenda. N'obeeraawo nga buli kimu kikubuzaabuziddwa. Nga mu class kwe kati obitegedde olw'okuba bagambye olinayo show n'obeerawo ng'opanikinga buli kimu okikolera ku peesi yaakyo. Bagamba before weekend olinayo show so ne weepreparinga bulungi ng'oli kusoma. Nentegeera nti nno eno week kansome nnyo kuba bannange bagenda attendinga preps sigenda kubeeramu. Mu preps so osoma nnyo emisana. Anita nga Anita. Bagambye togenda kusoma. Olinayo exams naye ate olina show ku weekend. Of course kiba kyangu nnyo. Mweyo wiiki eyo yonna gye tukoleramu ebibuuzo tukoleramu kuba ffe ku ssomero tukola ennaku nnya kuba kati baatwongeza subject. Kankubuuza oli mu kisulo oli mudde? Omanyidde yantama kati ndi mu kisulo. Gw'okoowa gw'osalawo kagamba ng'omwana. Oli mu kisulo dde yakutama abakunona ku ssomero? Nze lwaki bannona ku ssomero mba njagala mbeereyo. Obeereyo concentrating. Fresh Kid omuwuliddeko? Fresh Kid manyi Rumamongaze zijja ziyita naye bagamba mbuno yafuluma tukyali ku ssomero. Tuli ku ssomero. Kati Fresh Kid ye mwana eyafuluma kigambibwa nti manager we yamujja ku kyalo kya Bweruweero yamusanga mu bbaala. Eri Luweero ewaffe. Nawe gye bakuzaala? Nedda anti omanyi jjajja wange gyasibuka ova Luweero obadda Bombo obadda kati Bombo yeeyo. Ekitegeeza nawe gy'osibuka. Mwena muli Beruweero ne Fresh Kid? Si ba Luweero. Jjajja wange gy'abeera. Naye ate tebanzaala eyo. Tebakuzaala eyo? Bakuzaala? Nze banzaala eri ejjinja. Ejjinja? Akati nga tuvudde ejjinja.
Fresh Kid bagamba mbu bamugyeyo ng'ayimba mu bbaala maneja we n'amulaba mu ekitone n'agamba nti agenda muteeka mu ki sente era n'atandika omuteeka mbu yamuteekamu okugyayo sente ng'alina kumutwala mu bbaala n'ayimba ekiro n'ayimba koga n'alemerera okusoma ku makya bo bagamba mbu yali asoma naye bwe yatuuka mu kibuga n'alekerawo okusoma okyogerako kyekyo gwe ng'omwana aludde mu music nze mpozi oŋŋambye nti nno yatandikira mu bbaala oyo nno omwana ndowooza yali asoma bulungi naye ndowooza we yatandika bino music yogenda mu bbaala omanyi music wa bbaala oyinza okuba from 8 paka yabukeerera ng'oli kuyimba anti omanyi drunkens they can take beer, alcohol, ayinza okutwala alcohol n'agenda kukuba nga zitagarenga kati n'omwana ndowooza yakopa behaviors ez'abatamiivu ndowooza kuba a child cannot rap like that olaba nange ngezaako okurapinga nebinnema kati n'oŋŋamba I rap here about what is in this studio room nyinza okutunula amaaso nengakanula nebimpitako nga tobitegedde nasibitegedde kati gwe Fresh Kid omulabanga omuntu omukulu newankubadde bagamba mwana muto enneeyisa ze omanyi enneeyisa ye si ya kito zino you go on the stage balancing katonda byatayagala ebyokubalansi ng'asiba balansi tewamulabako ku show ye nange babinyumiza ne batulaga n'akatambike asiba balansi ogamba byakola tebijja mu myaka gye oba yali yeesibye oba kaali kaleeso oba kaali kakofiira whatever is kuki ku mutwe kwegamba omwana tateekeddwa kukola such things omwana alina okudressinga decently woba osazeewo nti nno kwambala mpale teweeteekako gagundi gano galinga gakofiira gabaki gabayaaye kwegamba ani ayonoona maneja muzadde yayonoona omwana oba kisinziira ndowooza omwana yeyeyonoona ndowooza omwana baali bamuleka ndowooza neyeegendera oba ye omwana n'adduka ku bazadde be nga ye n'adduka n'agenda mu baana n'agenda mu bbaala ndowooza yeyeyonoona kati according to you olaba Fresh Kid yayonooneka nze ndaba kyoŋŋambye nti nno we yali eyo yali asoma ndowooza yali asoma bulungi naye we yayingirira music w'omu club bwati according to you Fresh Kid tasobola kubalansinga kusoma na kuyimba sigambye nti nno tasobola kubibalansinga naye he can balance it asobola obibalansinga waba yagala obibalansinga alekerawo okuyimba ekiro zinako na ssaawa 9 nga aperforminga ku stage weziwera ssaawa 10 addeyo ewaka 10 ez'olweggulo si ez'ekiro emisana olweggulo awo ssaawa 7 anti n'oba operforminga kiro oba ondowooza operformingira ntebe ate ddala ng'abaana bato boperformingira kati Fresh Kid ng'omwana tateekeddwa kuyimbira abantu bakulu alina kuyimbira abaana bato of course waliyo zino parties abazadde ze batwalamu abaana kati like Green Festival party yes n'abazadde abamu bagenda nebanyumirwa n'abaana baabwe singaye nti no talina bayimbira naye alina okuyimbira abaana nga bali wamu n'abazadde kifo ky'okugenda n'ayimbira abazadde bokka kyokka nga mwana muto music we w'abaana bato music we waliwo omu nga naye asobera arapinga n'omwana omuto tayinza bitegeera omwana kwegamba alina kuyimbira bakulu waba kyeyasala wayimbire bakulu kakati ebintu bya minisita manyi minisita yavaayo n'agamba nti omwana oyo alekerawo okuyimba ate minisita nakiwala kingi minisita w'abavubuka so yavaayo ng'amaze okuwulira ebyo byonna nti omwana bamuleta mu kibuga tasoma n'agamba nti omwana alekerawo okukola ki okuyimba kyaleetera ne Fresh Kid ng'omwana okuba oluyimba olwegayirira minisita producer nzaba ntereyo oluyimba olwo nga Fresh Kid ayimba nti bambi minisita kusaba bambi a Fresh Kid bambi
negomba DJ Arch oba Emanuela kyaleetera Fresh Kid okuba oluyimba olwo okitegeera nga yeegayirira minisita wakiri minisita amukirize tayagala kuddayo mu kyalo kati gwe kya minisita okyogerako ki minisita okugaana omwana okuyimba kyastopingire ddala awo abantu abasinga bakirabanga nti omwana talenti ye beefa gwoyinza gamba ki nze nno ŋŋendera ku saidi ya minisita ndowooza ne minisita yali mutuufu nnyo kuba omwana tateekeddwa kuva ku kusoma mazima education is the key woova kati olaba nze nengeza nva kusoma nesigala nga nnyimba tugenda mujja kunsanga nga saagala kusoma bwe bunaabeerera nze ajja okubeera kati nga ggwe nga nze mukulu ng'ate nze gwemusanga nze ayagala abaana b'abendi mbazaaleko emitwe nze ayagala biki nga mbakozesa ekikyamu kyova lwaki abaana abalala bonna basoma kubanga bamanyi bw'otasoma embeera mu future tebeera nnyangu so buli omu alina okusoma okubaako okulaba nga weeyongera mu maaso minisita n'olwekyo omwegayirira omugamba omwana mustopinga alekera osoma ayimini okuyimba adde yasome lwaki togamba minisita nedda simuganye nti nate alekeraawo ddala ŋŋambye nti nno minisita yali mutuufu okugamba nti naasome naye asooka Fresh Kid nga ye asooka abulewokko mpozi bagambye alina emyaka 7 kati osuubira ali mu kilasi kati ali mu bittu bwe batugamba naye asomere ewammwe matuga ku ssomero lyange nedda si kuliryo erirye balita St Agnes olimanyi St Agnes ndiwulira kati buye waasomera wabajja asomera minisita naye yali mutuufu basooke bamubuzeewoko asooka addeyo wana amala okakinga up with the school batandika kimu-introducing mpola nga ze baki-introducing atandikire mukoya je slow by slow kati olaba wanatandikawe bati ebigenda okujjamu wanaddayo anti ajja kujja nga ali patient ajja kubeerayo nga bamumanyi naye kati mbuulirayo mwana omuto wana amumanyi soka ombuulireko n'ab'okusomero bonna tebamumanyi n'ababeera mudde tebamumanyi mbuulirayo omu amumanyi si be bakulu ababeeramu be basinga omutegeera Anyway, tuli ku nsonga za Fresh Kid era nga tulina omuyimbi Anita Shana eyakubira obuyimba producer Sabotereyo ko kayimba ka Anita Shana yali mu P1 we yatandikira okusoma naye asobodde okubalansinga okusoma kwe ate n'okuyimba bwe mbanga ndi muntu alaba eyo nebuuza Anita Shana ye nga omuyimbi atuuse mu P6 yasobola atya okubalansinga okuyimba n'okusoma kiri bwe kiti oba oyagala okubalansinga bibeera bya Mukama okuyamba okubalansinga kuba Mukama takola nsobe mu byakola nze nebaza Mukama nti nno yannyamba ne balansinga webeera ssaawa ya kusoma sirowooza ku music webeera ssaawa ya music ebyokusoma nayo oba oyina bireka yoyo Anita Shana bwate agambye minisita yakola kituufu nnyo okukkiriza okugamba omwana Fresh Kid okuddayo okusoma kubanga bw'otasoma mu nsi muno mu butuufu obulamu tebubeera bwangu gye bujja mu maaso mu future ate n'akugamba nti ye kimusobozesa Katonda gw'asinga okukulembeza ate mu ssaawa buli kimu akikolera mu time yakyo kuba kuyimba kubeera kuyimba kuba kusoma kuba kusoma ate n'abazadde nabo ne bamusobozesa njagala osiibula abatulaba ku mulundi guno
nti obanyonyole na biki ebigenda maaso enteekateeka ziri zitya oba tusuubira kalonki maaso eyo simanyi oteeseteese ddyo okola lonki nga we nabagamba luli we najja nabagamba era ka vidiyo kajja temutya era nga enteekateeka ze zino suubira okubeerayo ne album kuba lowoozaamu ennyimba zembulayo making one album. Ye album ebeerako ennyimba only 12 songs. Onootera nze just ati okola album tugenda kukola ne concert of course tusobola kubeera when naweza 12 zijja kubeera congratulations aidwa concert. Kale basiibula abakulaba ku ABS abo mwenna abawuliriza nze Ntashana wamu ne mukwano gwange ku ABS television kambasiibulire wano nga tetunnabasiibula kantumireko bazadde bange basomesa bange Mr. Baya yeebale kutuzimbira ssomero eryo yeebale kwongerako buloko endala eya kalina mukama akuwa omukisa tumirako mikwano gyange Dafini Hajara Babirye Nakidde Namboze kwegamba nina emikwano mingi sobola gimalayo n'okusinga bafaani sunda kubanga gumbato gumbato kona kubanga tonkisa ati tonyenya kubanga to gumbato nganda kubanga gumbato gumbato sunda kubanga gumbato gumbato ganda kulinda mbela kadiwe awana unjeye yege jaja magumba yege jaja magumba gawejako ete unchirowoozako omutima nagasika birowoozo nebisiba buli lwendowooza kukaddiwa kuba mwakafaananyinga engulike kwajanga obwana bundagako nga sirina kyendagawo omama nga ndagonda kubanga egumbato gumbato sunda kubanga egumbato gumbato kona kubanga tonkisa anti tonyenya kubanga to egumbato. Olina ennyimba mmeka? Nina ennyimba 5. Ate videos mmeka? Anti zezo 5. Zezo 5. Olinayo audio omulala? Audio nina nnyingi ziri eyo naye lwakubanga ndi mu P6 nga nze agenda okubeera candidate owe kyova wasirikasirikamwe? Nedda sikusirika. Osoma bitabo? Nsoma bitabo. I know. Ndowooza weesinza okukola ebibuuzo bya PLE. Guli muntu olina emyaka emeka? N'emyaka 9 ngenda kweza 10 muguno omwezi. Muguno omwezi? Nga tugenda yimba ne birthday? Tugenda kuyimba. God. Era tuyita ku keeki? Weetegese okukola kubanga abaana bato bangi abali eyo bandyagadde okulya ku keeki yo. Nkimanyi gye bali bangi balinda birthday yange. Ani akuwandiikira ennyimba? Abantu bangi bampandikira ennyimba naye be bana batera okumpandiikira. Then mani wamu nange kennyini neewandiikira. Wanje oli muwandiisi? Ndi muwandiisi ate osobola okubeera omuyimbi nga toli muwandiisi. Ku myaka emeka egyo gy'owandiika olumbe kiro wali owandiise kale muzizo z'olina ze wali oyimbyeko olumbe kiro wali owandiise? Zino eza vidiyo ze naye nyimbyeko nze yakompozinga erya mood. Erya mood? Eya mood na composinga ka chorus ne kenyini eyanyongerezaako party n'agamba chorus gye wakompozinga njagala akako ke wakompozinga kokka. Anita the momo they a dance, the momo they a dance, the momo they a dance. Sagala na binsumbu. Yes. Ne melody yako ngamba engeri gye katambulamu? Yes, nze ya composing and then bagala bantera mu mentors n'enkiyimba. Wangi? Bwekityo bakibeera. Mentors ozigobeera kati nga zino ze babeera bayigiriza mu secondary ddala ng'ogenze mu secondary ng'oyiga music. Ezo do re mi fa sol la ti do.
Mbozi Anita mgaba katonda wange. Tuline Anita Shana omwana omuyimbi dozaga muzenga mulaba. Yoyo music we asooka go tuyingidde naye. Ate atunyumiza obulamu bwe atugambye nti yayiya Mudu. Ndoza nawo badde okiraba Mudu olumu ku nnyimba eziri awo ndoza producer wange okanteereddeyo ko abantu ne balaba kiki bayita Mudu. Nkubirako ka chorus ako balabe Mudu omwana gye yayiya composingira ku myaka 9 gy'ayina olunaku olwaleero ndoza wakayiyo ine myaka wali mu class nali ndi mu P5 wali mu P5 awo ng'olina emyaka 8 my god talanta olina talent kakubuuze mama ne tata ni yali omuyimbi tekuli yes gwe muyimbi avudde it just came like kale ngawo kinajjanga ngawo no gamba mwana wange afuka omuyimbi omwana wokoga abazadde bo bakyagala ofuka omuyimbi gwe wali okyagala wayingirira okutandika okuyimba nali sibyagala mami nga nteeka mu kwaya nga nzirukayo somero olwo by then ng'osomera wa class ki gye watandikiramu ko nali natandika mu top kwera essomero lye naliko mu top class olwo bakussa mu kwaya oddukayo kati bwoddukayo nga kiboko zinyuuka nga banzizaayo nga ntraininga nga nzira ngodda ati watandika ddi okuyimba ezizo wekka olovudde mu kwaya oli mu top class watandika ddi ogenda mu studio olwo recordinga natandika ndi mu P1 kwega wava mu middle bwewayingira P1 ne bakutwala mu studio watandika naluyimba ki natandika nalimba lwa Future nenzirako lwa Stepmother naye olwokubanga sayina that kale okubeera interest okupresentinga olimba lwa Stepmother kati okola ng'ebyo bye nakola mu buto nali sisobola kubeera active bwentyo ne ba introducinga luno lwa Gumbato kati ekitegeeza ffe ku screen tasooka laba Gumbato naye nga si lwe wasookerako okay kakati saawa zino oli kuki ndi kubi mpulaninga kufulumyayo ka video newankubadde abantu bagamba mbuzeeyo waliyo naabaseka nga bagamba nti ataleetayo kapya naye nze kankubulira baswadde tuleetayo ka video abampuliriza abalungi abawagizi bange tuleetayo ka video kambagireko ne gaalubindi mbagambe tuleetayo ka video mu holiday baneekanga bagamba bakayita batya genda kuleeta ka video nyikandabe manyi nze neesalirawo ku luyiwa lw'ofulumya nze lwengenda ofulumya dawa ya mwoyo kitegeeza ki eddagala kale music Anita gwafulumya mulungi nnyo ate eddagala lya mwoyo go kyagamba eddagala lya mwoyo go kyotegeeza tuwemu chorus tuwemu akapera dawa ya moyo ngoma ya Shana efuuse ensonga do what you feel like would you think that it is not right kola byosobola tebakugamba gwe tosobola like this like that like this like that yeah chorus Anita obase ogambye baseka bani abaseka abantu bangi babeereyo nga baseka waliwo abantu boyitako abamu nga baseka nga bakusekerera soka oleke baana abantu bakulu abaana bafaani bange abaana babe bakusekerera nedda abaana bafaani bange kisinzira waliwo abakulu ndowooza bwani yagandi basekerera obayinza okuba baseka byabwe ng'oyitawo baseka byabwe ng'oyitawo omba nakoze ensobi bansonyiwa Anita bannange ekitegeeza olinayo yabaseka obalaba mbalaba naye kati bannange abantu abakulu abaliyo musekerera omwana omuto n'atuuka naye okumanya okulowooza mu musekerera katusuubira nti tebasekerera gwe tugende n'ekyo kale Anita maama wo yani maama wange bamuyita Lule Sarah
ate taata bamuyita Ronald. ani akuteeka mu ssente Manager wange manager wuyo bamuyita Ronald. manager wuyo taata wo Hey, ate right mbeera nafiirwako owange. andi maama Mbeera sifiiriddwako. Nze neesimye n'okwesima nti nno sebakana ku street. olina abazadde Nina. ani eri abebaka ku street Waliyo bangi tobayitako eyo mu Kampala abambi nga basabiriza. naye gwe tosabiriza Mukama yeebazibwe. wanje osabako oli wa ddiini ki Nze ndi mu Protestant. oli mu protestant kati mutera kwemba buyimba ki eyo mba protestant Zino era nga ze batera okuyimba mu church. olinayo kwomanyi oba eza kyaki toziyimba toziyinamu interest Ate osobola okuyimba n'oweerabira Mukama. tosobola olinayo akayimba ka mukama Yes, of Nga course. akakagwa Of course. mwakafera Esala yange Mukama anitashana. Omuzana ontuse mu maaso go gwewulira. Ndi mutonga bwendi ebintu mbiraba ensana ekanudde amaaso. Yesu taata bw'otonyamba ani ananyamba. kambuuze ako wakayimba ddi kali recorded oba Recorded. nga koto katuweereza Anti ka audio nanti na recording enyimba nyingi eza audio. Mine mu holiday I was so busy nagenda mu studio nenkola ki n'enyimba ezo zonna kati is just videos ezibulayo. tusubire nti wonomala ebibuuzo bya P7 onotukola oba nekati ogenda kukola video Nja kukola mu holiday singa mu kiseera kya kusoma. si mu kiseera kyakusoma weegombaani Nze kigobeera onogamba oh my god oyo muyimbi bw'ayimba bannanga nyimbira nze mu bakazi neegomba Judith Babiri anyimbira eza gospel. wanje ate abatayimba za gospel kubanga emusic wokusinga si gospel Rema. olinayo akayimba ke kosobola otulamu n'obulyanga bw'okayimba oyimbanga ye Yes. kayimba ki Akayimba ka maama. maama Rema ayina maama bannyabo yimba mutuulire Singa si mukyala singa sasoma singa sayiga singa si mambo singa sakula singa. oluyimba olwo bw'oluwulira lukulowoozesa ki Nti nno abakazi babonaabona nnyo. okulera abaana baabwe oba okubakuza wow akati Anita abantu abaleero njagala obasiibule olwaleero obasiibule obabulire nakyo ekiddako wakitugambye eddoleta y'akavidiyo akapya Abali eyo abampuliriza bonna abatudde ku ABS television nga mbaddiramu amannya gange nze Anita Shana ng'era mbakakasa mu holiday ndeetayo akapya nga bwe nabagambye eddawa ya Moyo tuleeta akapya temufaayo. Ntumirako abasomesa bange bonna abakoze ekisoboka kyonna nze mbeereyo ku ssomero nga sirowooza nnyo ate sirowooza both kuyimba na kusoma byonna mbirowooleza wamu nga mbikolera mukadde keekamu. Tumirako bazadde bange yonna gye batudde gye bandabira. Tumirako omukwano gwange Daphne ne Babirye ne Melissa n'abalala bangi ab'omu kilaasi yange. Tumirako ne headmaster wange Mr. Baya